Je ndi bulungi muli mutya? Tuli mu nnaku wadde tuli mu tu celebratinga naye era tuli mu nnaku. Ano si mbaga nti ya kadaali ya bulumi. Ag'omu ku bakyala abaviibwako abaana baabwe mbeera eno era ne Moses Radio twali tukimanyi nti wali omutwalanga mutabani. Era ensi yonna yali emanyi baganda bange abasinga bali bamanyi nze muzaalira. Bali bamanyi nti gwamuzaala. Mutabani wo Chameleon yavaayo ke mabegaawo ku station emu n'agamba nti y'omulambo gwe ayagala bagumuweemu ssente era akoze n'eddaama ekintu ekyo bakitegedde. Mutuufu nakitegedde. Sisobola lwaki balinda ogende bakusiime bakulyemu ssente nga gwe tokyabalaba. Bw'ofa ne bakola amabugo abalya ne balya basanyuka ne basanyuka abakaaba ne bakaaba kati kabamuwa amabugo ge yagalye ng'akyali mulamu. Yagambye nti omulambo gwe ayagala bagutunde. Ayagala bagutunde ate bamuziike na mu glass. Bwekiri bwakyagala ate kati onoomugaana ye bwakyagala tulaba nkukuba esimira ntaana naga nti nze banziikanga awo bwabeera akyagala. Munaye sitegedde era tubadde tujja naye mulinze nga simulaba ffe ne tujja. Ye ndi ssebo muli mutya mwebale kujja mu kujjukira Moze. Moze Radio twamulaba yalinga afuuse mutabani wo yange ensi yonna emutendereza. Kino kitegeeza ki eri nga ggwe mukwano gwa famire ya Moses Radio? Si kufuuka bufuusi. Moze nali naye namumanya ng'akyali mwana muto nga tannajja wa mutabani wange. Moze maama we yapangisanga kumpi ne wobanzaala ekibuye. So we nagendanga okulaba muzeeyi wange Moze namulabanga era oluvannyuma ate namusanga agize eki azze mu batabani bange. So Moze mutabani wange mutwala ddala nga mutabani wange ng'abalala bwe bali. Ekyomukisa omubi nze nsula Seguku abalala basula eri simanyi lwaki tebagize eki bali bantu bakulu myaka 18. Sijja kuddaawo kubakubira simu abaye kiri kitya abaye kiri kitya solongazi oli mutaani we manyi kino kitukwatako tugenda kwa byalumbe tugenda kuye seetaaga kugamba omumanya nti wali wakimanya dda simanyi engeri gye babadde safari ndowooza bafunyeeyo obuzibuzibu ne batasobola naye nga nze bwe mbeerawo ffenna tuba tubaddewo nga famire. Nanze omuzadde Moses namulabako ekintu ekikulu kimu. Yali musajja mukozi ate nga mumalirivu. Kale ekintu ekiriko okukola nga Moze talina muzannyo era kyova olaba ekiseera kyabaddewo Katonda amusobozesezza okubeera successful olw'obumalirivu. Musajja mumalirivu nnyo ng'akola ekintu alina okukimaliriza. Nze Katonda yampa obuvunaanyizibwa okulabirira buli mwana gwe nazaala paka myaka 18 era nammwe bakitamwe babalabirira paka ku 18. Temukyebuuza ku bakadde bammwe mwakula musobola okukola decision yonna gy'oba ogize eki kati oba bwe yasalawo zitibinkwatako waddembe kubanga musajja mukulu alina omukyala alina abaana sikyagira ki sikyaseeyo alina okusalawo. Ate n'akuwa nti Moze akumanyisizza abantu twali tuuse okuziika tewali yalizze gy'oli naye abantu kati oyagala bwogezi maama wa Moze abantu bangi bakumanyi ne bwogende wa kalidinaali ne bwogende wa pulezidenti oga nti bannaye ti maama wa Moze ali wali bweru teweetaaga kwongerako ati ate Moze eki kale kitukyebalizaani kakati bavubuka
nemuyisa obulamu bukutte ki obulamu bukutte bubi mukyalina olugendo luwanvu nnyo nze ndi myaka 7 n'ogattako naye waliwo kumwe beesinza amaanyi muddidde bino mubinywa biri mubukala ki obulamu mubukwata bubi obulamu bukwate bulungi kulaba ku bazzukulu bammwe ngize eki bwe mbabye ku buli kati mugenda ne mubeeraawo mwagala nnyo okuluma dakika 2 kukuba nkujjawo tomanyi nti gwogenda okuba ekikondi yafe omutima ogenda yassa omuntu shuwale bali gye bali kampani wange ono tyayapze bwati yabadde bwati twegendereze nnyo abavubuka tusobole naffe okuwangaala okulaba ku bazzukulu baffe